okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Abooluganda, ndi musanyufu nnyo okubanga n'olwaleero ate okeeredde ku puroguramu ensulo ey'enkya. Weewale kulaba 3ABN ate ne Avento Productions. Weewaawo nkulamusaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Mukama weebale kubanga akukuumye, eri nno ggwe afunye okusoomoozebwa okw'enjawulo. Mukama nsaba akugumye kubanga ye mubeezi atabula mu kulaba ennaku. Weewaawo olunaku lwaleero ennaku z'omwezi ziri 10. Lunaku lwa Ssabbiiti, lunaku lwa kutendereza na kuwummula mu mirimu gyaffe egya bulijjo. Weewaawo olunaku lwaleero era nkyali owooluganda omuddu wa Mukama Muyinza Edison Kizza kuva wano ku Avento Media ate ne Kabulengwa English Sabbath School. Nkwebaza kubanga puroguramu yaffe eno ensulo ey'enkya buli lunaku ofutwala obudde bwo n'okeera ate n'ojja n'oyigira wamu naffe. Nzikiriza nti ebyokuyiga bino bikola bulungi ate era bikuyigiriza bingi. Weewaawo Mukama atuwa ebisuubizo ebijja buli lukya kubanga agamba nti ekisa kiba kijja buli nkya. Weewaawo katuyombeke tusabe ate oluvannyuma tugende mu maaso n'ekikuyiga kyaffe eky'olunaku olwaleero. Taata waffe mulungi, tukwebaza omukisa gw'otuwadde okujja maaso go. Tusaasire otunaaze kutabi butuukirivu bwaffe bwonna olabise mu maaso go. Weebera omukisa gw'otuwadde okujja okuyiga ekigambo kyo. Biyigirize Taata, otuzze bujja otusembeze kumpi naawe, osobozesa okukola by'oyagala byokka ate bigenda weesenyera ekitiibwa ate n'okugulumiza. Kitaffe omulungi, tusembeze kumpi n'entebe yo ey'okusaasira, otuwanguze mu byonna, tuleke tulabe obulungi bwo, tuyimbe nti osaanidde Kabaka. Weewaawo tukulembere ate otuyise mu kusoomozebwa kwonna okirujja mu maaso go nga tutendeeza. Weebale olw'ekisa kyo n'okwagala kweyongere okutubeera ate otuyigirize ekigambo kyo mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina. Amiina. Weewaawo enkya y'olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 10 January tulina ekyokuyiga kigamba ekyama ky'obuwanguzi. Ekyama ky'obuwanguzi kye kiri omuganda wange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino kye twagala okuzuula enkya ey'olunaku olwaleero. Nga tunagenda mu maaso, njagala okukujjukiza nti okyasobola okuwagira omulimu guno ogwa Avento Media okuba nga gutambula okubunyisa enjiri yonna mu nsi yonna, flying the gospel to the whole world. Merchant code yaffe ya Airtel kosobola otuwagirira eri 3977850 onyiga star eyo 85 star 9 hash n'oteekamu 3977850. Ate gwe ayagala okuwagira okuyita mu MTN Momo code eri 838983 star 165 star 3 hash ng'oteekamu 838983. Zonna ziri mu mannya Avento Media Ltd. Kwegamba omulimu gwa Mukama n'oguvujjirira ne gusobola okuba nga kugenda mu maaso. Mukama akuwa omukisa ng'oteekateeka ekirabo eky'omweyiika okuba ng'otwala omulimu guno mu maaso. Twebaza bonna abagenze maaso n'okuwagira obuweereza buno. Mukama abawe omukisa. Wenno okuwaayo kwammwe kwe kutwala obuweereza buno mu maaso olw'ekisa kya Mukama. Era temujjanga okwo. Tukyayongerayo n'okuyiga ebyokuyiga byaffe nga tugenda kusoma mu kitabo ekya Yoswa olunaku olwaleero. Nga olunaku lwe gwe twalabye olunyiriri lw'okutaano n'olw'omukaaga. Olunaku lwaleero tugenda kulaba olw'omunaana. Yoswa essula 1 olunyiriri lwa 8. Bayibuli egamba
ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwako, naye onookirowoolozangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuumenga okukola nga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu. Kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo, era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo. Weewaawo Mukama Katonda waffe atuwadde ebigambo bino eby'okutuyigiriza. Tweyigirize ate tuyigire wamu naawe enkya y'olunaku olwaleero. Ekyama ky'obuwanguzi kye tuli mu kutunuulira. Teweerabira nti tumaze ennaku zino nga tuyiga, tuli mu kutambulira oba okubeera mu kitangaala nga omulamwa gwa kasisimuka kaffe we kuli. Okubeera mu kitangaala. Yoswa bwe yamala okuddira Musa mu bigere, Mukama ng'amaze okumulonda yatya nnyo. Twalabye olunaku olw'ejjo nga kwegamba Mukama amuzzaamu amaanyi. Kwegamba yandiyinziza atya okutambulira mu bigere by'omusajja ono namigge, omukulembeze omunene bw'atyo, yayogeranga ne Katonda maaso na maaso. Omusajja ono omusajja ow'amaanyi Musa yandiyinziza atya ddala? Ekituufu Katonda yali amanyi Yoswa nga yali atidde. Ekyo Katonda yali akimanyi, kubanga yalabanga omusajja atidde obuvunaanyizibwa obunene nga bwe twalabye olunaku olwajjo. Bw'atyo kwe kumuwa ekyama eky'obuwanguzi. Naawe nno ali eyo muganda wange ne mwannyinaze nga oli mu ofiisi ennene, ng'oli mu kifo eky'amaanyi, ng'otidde, nga naawe ogamba nkole ntya? Wulira ekyama eky'obuwanguzi ekyaweebwa Yoswa. Naawe osobole ate okuguma n'okuddamu amaanyi n'okunywera n'obutakkiriza kuwangulibwa kusoomoozebwa. Wulira bino. Yoswa essula olunya olw'omunaana lye tusomye olwaleero ekiraga bulungi nti ekyama eky'obuwanguzi, obugagga bw'obuwanguzi obw'amazima biva mu kusooka kigambo kya Katonda. Ennaku zino waliwo omuntu omu eyawandiika n'agamba the word first not the world first, nti okusoosa ekigambo so si ensi. The word first not the world first. Ebiseera ebisinga eriffe ddala abavubuka, the world first then the word follows. Naye kaakano Kristo atuwa amagezi, ekyama eky'obuwanguzi kiikino nti kiri mu kusooka kigambo kya Katonda, nga ky'osoosa mu byonna. Katonda yennyini agamba mu Kuva essula 2:3 titowanga na bakatonda balala wendi. Ow'Oluzungu agamba thou shall have no other gods before me. Towanga na bakatonda balala. Kwegamba tosoosa kintu kyonna before God, bring no other thing. Kyova olaba enjogera ennyangu egamba God first, God last and God best. Kwegamba Katonda yasooka, ye byonna mu byonna, ate era yasembayo. You don't have any space for something else except God. Buli kyonna ky'okola Katonda. Buli kyonna ky'okola Katonda. Mu kutandika Katonda, mu kutambula Katonda, ne mu kumaliriza Katonda. Ekyama eky'obuwanguzi Katonda kyawa omusajja ono kwe kusoosa ekigambo kya Katonda. Kubanga Dawudi yagamba wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. Nti omuvubuka anaalongoosanga atya ekkubo lye nga yeegendereza ng'ekigambo kyo bwe kiri. Era kyava agamba nti nteresa ekigambo kyo mu mutima gwange nneme okwonoona mu maaso go.
ekyama eky'obuwanguzi mu ango zonna kiri kusoosa kigambo kya Katonda. Agamba nti mulina omukisa okuwulira nti bino mubiwulidde, mulina omukisa mukola mutya we mubikola. Not that point. Mulina omukisa mukola mutya we mubikola. Kitegeeza obuwanguzi buli mu kusoosa kigambo kya Katonda. Agamba Kristo mwennyini nti oyo yenna awulira ebigambo byange n'abikola anaafaananyirizibwa omusajja omugezi eyazimba ennyumba ye ku lwazi, nti enkuba n'ejja kibuyaga n'akunta, mukoka n'akulukuta, ennyumba n'etagwa, kubanga yazimbibwa ku lwazi. Ebigambo bya Kristo okubiwulira oba oli ku lwazi lugumu, obuwanguzi obeera ku shuwaddiiru. Kristo Yoswa Katonda muwa amagezi agagenda otukolera naffe okutuuka ku buwanguzi. Kwegamba Yoswa yali wakubeera mu kigambo kya Katonda, okutambulira mu kyo nga tekiva mu kamwa ke, mu magezi ge nga tekivaamu, mu mutima gwe nga kyekituddemu. Nga Dawudi wagamba mu Zabuli nti nterese ekigambo kyo mu mutima gwange. Weekiro kyali kirina okuba kikwegamba ekigambo kya Katonda kyekyali kirina okuba eky'okuluŋŋamyanga amakubo ge gonna. Era ekigambo kya Katonda kyekimu kyekyali kigenda okukulembera abantu okuba kusikiza ensi eno Katonda gye yali abasuubiza okusikira. Olira ebigambo bifaanako weebiti. Yoswa omuddu wa Katonda ono yagamba nti anakola bw'atyo. Yoswa kwegamba teyali wakukoma kumanya kigambo bugambo, si kukimanya bumanya, it is not enough to know, naye yali wakubanga yeegenderezanga okukola, okugondera ekigambo ekyo. Yesu agambye nti bino mubimanyi naye mulina omukisa bwe mubikola. Abaali naffe mu mwaka ogwedde nga tutandika twalaba nti waliwo omukisa gwa mirundi 3, era nga njagala tuddemuko katono twejjukanye abadde agenda maaso n'okubanga weerabira. Omukisa guno kubikkulirwa Essulemu olunyiriri olwokusatu agamba nti alina omukisa oyo asoma n'abo abawulira ebigambo by'obunabbi buno era n'abakwata ebiwandiikiddwa mu bwo, kubanga ekiseera kiri kumpi. Omukisa eri asoma, awulira n'oyo akwata ebigambo bino. Kwegamba omukisa ogw'enjawulo tegukoma ku kumanya bumanya naye n'okukola. Blessed is he that readeth, that heareth, and he that doeth. Akola. Yobola Yesu abayogera ku mikwano gye ng'aggumiza omukwano ogwo ogw'ekimmemmette. Agamba nti muli mikwano gyange omukolanga byonna bye mbalagira. Yokaana 15:14. Yovolaba yabagamba mu Yokaana 14:15 nti bamunjagala mukole byonna mukumenge biki ebiragiro byange. Ebigambo bya Kristo bizaamu amaanyi. Kwegamba omusajja ono yali agenda kutambula nga yeegendereza okukola nga byonna nga bwe biri, okubigondera. Oluvannyuma mu ndagaano empya tulabira ddala Yesu ng'agamba bwe mulimanyi ebyo mulina omukisa mukola mutya bwe mubikolanga. Emikisa gigenda eri abo abakola batya? Abawulize
abo abavaayo mu kukkiriza ne bakola Mukama kyayogedde okukola. Ekintu ekyo kitegedde oluganda. Mukama we mba njagala mpa omukisa nina kukola by'alagidde. Abantu abamu twagala Mukama atuweere omukisa mu makubo agatali gage. Mukama tumunoonyesa okutuwa omukisa mu makubo gatatulagidde kuyitamu. Ne tuleka gatulagidde okuyitamu ne tuwagala atuweere omukisa mu makubo agaffe. Naye ng'ataddewo ekkubo elaborate olina okuyita akuwa omukisa. Kristo mweteefuteefu nga we tutakisuubira na kukisuubira okutuwa omukisa as long as nti tutambudde nga waakola ki, nga waatulagira. Wulira ebigambo Mukama byasuubiza olunaku olwaleero gy'oli. Ali mu kukuwa the secret to victory, ekyama eky'obuwanguzi. Bayibuli nno kyekyokulya, emmere ey'omwoyo, ge mata ag'obulamu. Ye Peetero ekisooka 2:2 ayogera ku kigambo ekyo. Ate ne Yesu n'akiddamu Matayo 4:4 n'agamba nti omuntu abenga mulamu lwakyakulya kyokka, naye na buli kigambo ekiva mu kamwa ka Katonda, ekiva eri Katonda. Nno olwaleero njagala kukubiriza muganda ne mwannyinaze, tandika olunaku lwo nga obweteese emikono gya Katonda. Njagala bwe challenge nti okuva n'olwaleero ngenda okwongera ku bungi bw'ekigambo kye ndya. Bulijjo bwe mba nga ndya underdose obanga bulijjo ndi malnutritious, olwaleero ngenda kutandika okuba nga ndya. Wewe challenge ogambe nti nno okuva n'olwaleero sigenda kuddamu kubeera malnutritious, sigenda kulaakinga birungo, kandye ekigera ekisaanidde. Kanyongere ku bungi bw'emmere gye mbadde ndya kubanga nkizudde nti eno mmere ya bulamu. Nkizudde nti kino kyama kya buwanguzi. Tandika naawe okuba n'ennyiriri z'okwata mu bwongo buli wiiki n'ogamba nti olwaleero neewadde task nina okuba nga nkwata olunyiriri lumu buli lunaku. Tusobola okwewa challenge eyo nga buli lunaku mbaako n'olunyiriri olupya lwenkutte. Wemalirako omwaka gwange nga nyina ennyiriri zange 365 mu mutwe. That is a very good challenge. Nti olwaleero ndi mu kitabo ekya Matayo essula esooka, buli lunaku olunyiriri lutya lumu. Era ebigambo bino kwegamba bibeere mu bulamu bwo obwa bulijjo. Kaakati tuve mu theoretical knowledge okubanga tukuraminza ebigambo bino mu mutwe, naye kiwuyize ate kireete mu bulamu obwa bulijjo. Gwe nno muganda wange olabe ensi bwegenda okutambula nga yeeyagala, kubanga Abakristaayo bwe bajjudde mu nsi batambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Kale wabanga Dawudi agamba nti thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. Lwaki mu bulamu bwaffe tekirabikamu? Kubanga oba oli awo tulina theoretical knowledge, tetunnaba kuteeka bintu bino mu bulamu bwaffe. Yesu no wabanga ayigiriza abayigirizwa abo okusaba agamba give us this day our daily bread, nti tuwe emmere yaffe eya leero. Tiyategeeza mmere eno ya mubiri yokka nti tukute tubeere awo nga tubwegedde. Agamba nti n'ekigambo kya Katonda, we need a daily portion of the word to fill our lives. Nga woolya emmere ng'osuubira okufunamu carbohydrates, proteins
n'ebirungo ebirala vitamins, agamba nti n'emmere eno ey'omwoyo tusuubiramu okufuna ebirungo eby'enjawulo nga yenkyukakyuka mu mpisa zaffe, essuubi lyaffe yeeyongera mu Kristo, okukkiriza kwaffe mu ye ne kweyongera, tutandika okubeera nga tuwangula. We overcome the giants of sin in our lives. Tuyina ebibi ebijjudde mu bulamu bwaffe byekiiseemu. Muganda wange ne mwannyinaze nga kwegamba omanyikiddwa oli mu Kristaayo naye nga bamanyi nti ku kyalo tekuli akusinga bigambo. Kwegamba nga batandise kwogera n'abantu beesibira mu nnyumba, abantu babula na kufa kubanga oyogera ebisusse. Ng'oli mu Kristaayo naye ng'abantu bamanyi nti tewali akusinga kuvuma, kwegamba ng'owalabula ekyalo, buli omu ne yeezingako waati n'agamba nti maama oli mu Kristaayo naye nga tewali akusinga bukumpanya, oli mu office naye buli ekimu oyagala kulyako, kwegamba obukumpanya bwa buli ango nga bukulya. Oli mu Kristaayo naye ng'emize egya buli ngeri gikutwala. Olunaku lwaleero agamba nti ekyama eky'obuwanguzi kiri wano, tereka ekigambo kya Katonda mu mutima gwo oleme okwonoona mu maaso ge. Ye nno Yoswa Katonda yamugamba nti ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga, wulira nkankaddemu, ekitabo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwako, naye n'akirowoolezangamu emisana n'ekiro, olyoke weekuume ng'okukola nga byonna bwe biri ebiwandiikiddwamu. Kubanga bw'onooterezanga bw'otyo ekkubo lyo, era bw'onooweebwanga omukisa bw'otyo, yes, omukisa gwa Mukama ogutaliiko buyinike, omukisa gwa Mukama ogujjudde, omukisa gwa Mukama ogusanyusa. Agamba nti omukisa gwa Mukama gwe gugaggawaza so tagatta buyinike wamu nagwo. Agambye nti omukisa ogugenda kubeera wamu naawe as long as ng'osazeewo ekigambo kye kikole mu bulamu bwo, ng'okola ng'ekigambo kye we kiri. Kubanga agambye nti omuvubuka anaakuumanga atya ekkubo lye, nga yeegendereza ng'ekigambo kyo we kiri. Ekyama eky'obuwanguzi. Bw'okola kino nno mukwano gwange ne mwannyinaze alaba ebigambo bino, Katonda agenda kuwa embeera z'obulamu bwo omukisa. Ogenda kulaba ekisa kye, ogenda kufuna emirembe, ogenda kufuna amaanyi. Nsaba muganda nga okigezeeko olwaleero onalaba ebinaavaamu. Wewe challenge ogambe nti 2025 mbadde mulyake, mbadde mukumpanya, mbadde mpalapalanya, 2026 weewannyo weewaawo ngenda kutambulira mu kitangaala. Obulyake nze n'obulyake tunaabye mu ngalo, siddamu, tubyawudde. Weewaawo ebigambo, okuvuma, obutali bwenkanya, okulwana, byonna essungu, ettumbiizi n'ebifaanako we bityo nga bwe ebikolwa by'omubiri, byonna ogambe nti 2025 awannyo weewaawo, 2026 ntambulira mu kitangaala. Ekigambo kya Katonda kye kifuga obulamu bwange. Abanandaba kale kabalabe Omukristaayo, kabalabe enkyukakyuka mu bulamu bwange. Kale mbadde siri committed nga nkola nga neesulireegwa nagamba nkola gadibengalye, kaakati nsalawo omwaka guno Mukama olw'ekisa kye ansasire nange ntandika okubeera siriyasi nga nkola ebintu ebimuweesa ekitiibwa ebimugulumiza, nga sikyakola gadibengalye era nga sikyakola kwegamba kwesuulira kutuusa mukolo. Bingi empisa zaffe ez'enjawulo in our different aspects of life. Mukama ffena waatutadde tulina bingi byatukola okukyusa. Oyinza ogamba nti nze omwaka guno 2026 ntambulira mu kitangaala ng'omutwe gwaffe bwe guli. Ekyama ky'obuwanguzi kiri nti tereka ekigambo kya Katonda mu mutima gwo.
tambuliranga mu kyo emisana n'ekiro, lowoolezanga omwo, byonna ebiwandiikiddwamu kolawo otyo. Mukama anaakuwa omukisa era ogenda kubeera muwanguzi. Nsaba Mukama Katonda waffe atubeere. Kubanga kwe kusaba ng'ogamba nange olwaleero Mukama nkwebaza olw'ekigambo ekyo ky'otubikkulidde, era ng'ogamba nti nyamba nkisome nga bulijjo ne bulijjo, era nteekeyo omwoyo mu kyo nsobole okukusemberera. Nsaba weewumbeke tusabireko wamu, kubanga kwe kusaba kwo. Kitaffe omulungi weebale, otuyigirize ekyama eky'obuwanguzi. Oboolyawo tubadde tubuusabuusa nga tusigadde mu mbeera enkadde, nga tusigadde mu mpisa ey'okwebuzaabuza. Tusaasire olwaleero Taata, tutambule ng'ekigambo kyo bwe kiri, katukitereke mu bulamu bwaffe, mu mitima gyaffe, tuleme okwonoona mu maaso go. Waawo nsabira muganda wange alaba ebigambo bino n'abiwulira awamu nange. Mukama tusaasire, otusobozese okuwangula, tulyoke tutambule naawe ng'okusima kuno okwagala kwebiri, okusaba kwaffe okuyita mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amiina, amiina, amiina. Mukama akuwa omukisa, kwagaliza olunaku olulungi olw'essanyu ate era n'emirembe. Bye bye. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.